beautiful Mama Baby. Uganda's Riri, Bad Girl Riri, Rihanna. Bad Girl Riri. Bad Girl Riri. Owa Uganda. Who do you hear? Happy New Year. Happy New Year to everyone. Happy New Year, my friend. Happy New Year to you too. Ngolabika bulungi 2024. Tumuyingidde na muliro. Bannange, nange mbuli netya. Ne buli anti ndi hot like a heat. Owai, so kitwogere ku mboozi oba oli awo eyakutuuseeko. Twalaba video ng'oli ku stage ng'oli mu kulangira ba promoters nti neyagala balance. Obuzibu bwavaawa era kyali kitegeeza. Twatuuka ku show ng'era bulijjo bayimbi bannange bakitegeeza. Twatuuka ku show nga womanyi nti olumala okwanawunsinga nti omuyimbi atuuse nga basaayo oluyimbi. Ate ngamba kino ekifo byo tukikolera ku Collins Hotel Mukono byo tukolerawo ne ngamba assistant genda mubanje balance zikanzibike nyimbira abantu. Sagala kulwawo oluyimba luzannya. Nga nenya stage limbo lusooka kwesigaŋŋana. Sinajjazze olaba nzize biki tubadde nga tukola. Nyimbo olwokubiri olwokusatu ng'omwana akolera bw'ati. Ani yakolera bw'ati? Assistant wange. Nakola bw'ati. Mugamba kiki tebatuwadde ssente. Nasooka nzire ebbali mugamba ate lwaki. Nti omukazi aziyina imagine omukazi yali azina ng'ayimiridde alina ebbawe beekutte mu kiwato bazina. Agaanye. Nayo omuvubuka nga bwe babeera nga bazigaanidde nze nnyimbe. Ne ngamba nedda it's too much. Kwe kuyimira ne ngamba sigenda kwongerayo. Waliwo omuvubuka eyavuddeyo ku intaneti n'akola vidiyo n'agamba nti muli bantu babiri nnyo babasasula ssente ate ne mutuuka ekiseera ne mubeefuulira ne mutandika okuyimba ne muyimbayo ennyimba zaalinga lumu. Olaba mu Buganda nge Makono nze ebbanga kiri emaze mu yeah, it is going to be 6 years very soon. So yakumala myaka 6 nembanga ekintu kino omulundi ogusoose okutuukawo kubanga bibamu binasomayimba. So kitegeeza kigenza okujja nga already bya happeninga ebbanga ddene. Naye nze twabeeranga nga tuli baana nga tuli abagamba bamuzeesebona bakola ssente baali bayimba balina chansi baalyandye baziwa bakazi. Naye ekintu ekyo bakyogera kyebannatuuka mukaaso. Naye nze ntuuse mu industry ne mmanyi obuzibu abantu abo bayimbira bayimbiranga ogamba nti bayimbiranga bwerere because naawe oyimbira bwerere kubanga nange otuuse ekiseera ne banziba kintegeeza. Kiteekwa okuba nga bwe mbanga am facing the same problem tugenda kukyanga gezeza emyaka 4 abantu bagambe Becky yali loved, Becky yayimba bulungi naye nga tebamanyi heyini eno mabega nti otuuka ku sholi n'agaana ng'alaba ssente akuwa nnyingi n'agaana eddala ozikuwa n'agala sigenda zikuwa. Becky tayomba, Becky tamanyi kuyomba kati mumuleke amala oyimba bw'amala oyimba mumugambe gwe tuwadde ssente adduse era n'omala oyimba ne bakugamba tuwadde ssente adduse n'okaaba mwana asigala kamulewaka n'akubirako nekyaliwo. Kwe kajja tekalina buzibu kakakamu wezimumme. That is the problem I'm sure all the artists face. Yensonga lwaki Becky wali olina kuyimbira ssente nekiraba kuwa ku ssente sigenda kugera because wotuukira ku stage n'olinya ku stage kigambibwa nti abayimbi basooka bawako deposit. Yes basooka tuwako deposit sigenda kugera mwondo naye basooka kumpako deposit naye ng'ate kyomanyi ekinene kyo kiba gisigadde kuba deposit abawakwata lunaku just so ekinene kyo kiba gisigadde naye n'otuuka nze kankuwulire mwezi ennaku enkulu bonna deposit yange ziringa sho nnya we banzinyima ssente. Munaku enkulu? Yes naye ng'oba mu festival ne bw'oba gwe wagamba mbonezaakola ssente oyinza kikiriza gayi Becky bakutimbalula wana naye mukwano basajja ssente. Okusinziira ku linnya ly'olina experience gy'olina n'obumanyirivu bw'olina n'abantu engeri gye bakwagalamu Becky okyatuuse ku ssa eri okugamba nti omuntu asobola okubba n'akuuma ssente zo. Omuntu takozesa linnya lye nnina akozesa bukkakkamu bwange kubanza n'omukyala siyomba sijja kulimamu era olaba navaamu ebigambo ebyo nali nkankana olaba vidiyo ntya nnyo entalo. So omuntu amanya nti Becky mukkakkamu tagenda kuyomba tagenda genda media tagenda kulaki kamulo era banziba sijja guno kyammanyi si gwe mulundi ogusoose because nawulyako era nti olina gye walinga wangi
ki ekyakuleetera kuno omulundi n'ovaamu omwasi nalumwa kubanga olwedde baali bandagula era abasajja bamagambye nomuntu esobola okunyuma ssente naye mwali mpadde ssente zange bakulimba so nalumwa it was out of pain ate era nakireeta just to show people mbuno that is the life we live batuma ssente leero n'enkya naluli nova mu festival ng'okoledde bwereere abantu bye tuweerera abaana bakimanyi tulwawo nosasula n'olwawo sasula naga Becky it's okay naye nga mutuufu okujja ku festival ne muba it is a lot of pain. Nga tumaliriza Becky brand ye esigala wa okuba nti nno obaoliawo muvubuka n'abantu bajja ku social media ne bagamba nti Becky alina empisa embi nga bamuwa ssente taagala kulimba abantu bamanyi gonda bonna bamanyi makona bayira yetuludde ebbanga nnene omanyi kati ndi nti oli mukyala mumanyi that is it abanjagala era bamanyi